nkyali Kalamojja Kenya media gemanya nga bulijjo nabagambi ngenda balambuza awo ndi mu mayinja eno factory byekola byonna byonna biva mu mayinja awo gye bagasima awo ndabaawo kati awo nga bagajjeeyo ebimotoka nga bimaze okugajjayo wansi mu birombe awo nga batandise okugawoola okugakolako emikolo eno factory ya mayinja buli kyogenda okulaba mu maaso kyonna kyonna kikolebwa mu mayinja olowooza nno siyingidde ndi mu kuyingira factory munda ndi munda awo tuli munda Bukenya media yakutuusaako kakati kankubulireko ku byafaayo bya factory eno nti abachina bwe bajja mu Uganda President Museveni nga bo baagala President Museveni abawe raw materials bafunye ettaka bagala raw materials bazitwale paka China n'abagamba nti nenziramu okuwulira nga mwogera ekigambo ekyo nadde okubateebereza obuteebereza nti nno mwagala kutwala raw materials n'abagamba kyemulina fulumya kiri kimu finished goods olowooza president yali abalaka kyawo yali ayagaliza bannansi kiregeze ekitundu eky'Ekalamojja kiba kirina okufuna emirimu ab'ekitundu balina okufuna emirimu awo tuli munda nno oyo mukulembeza ayagaliza okategedde awo ago mayinja awo tegakyali mayinja ebintu bimaze okukolebwa tutambula tugenda nkunnyonnyodde nti omukulembeze w'eggwanga yayagala nnyo ab'ekitundu baganyulwemu kubanga ettaka eryo lyagulibwa 1.8 billions baliizinga emyaka 2 kitegeeza ab'omu kitundu balina kye baafuna mu factory yajja mu kitundu kyabwe biki be bakola entebe bakola tailors bakola ennyumba mugenda kulaba emaaso awo ennyumba ewedde emirimu bakola langi bakozesa abantu 200 kitegeeza abantu b'omu kitundu bakiganyulwamu gobeere Kampala nolowooza nti nno ensi ekomye ekiri ekapeeka kibaleete Kalamojja kitegeeza munnansi wakweyagala ensi eba eyingiza weetegereze nnyo lwakuba kyenawuliddeko ekibi nti ab'e Kalamojja okukola kwabwe kutono engeri gye bamanyira okulunda mbuli wakolayo wiiki emu nabanga akasente akafunyemukko ng'anoonya omwenge gye guli weziggwawo ate ng'alyoka akomawo naye nga yo opportunity already ebeereze be baba batagikozesezza bulungi Kalamojja n'ekirala kyeyafunyemukko nti kati products ezo nga zimaze okuggwa ng'ekitunga community kubanga ettaka lyeyo no lya community si lya government wabula lya communities nga community yagula Sinotrack 2 mu ssente ze baabawa kitegeeza nti ekitundu up to now kikyayingiza ssente weetegerezeewo nyaawo bw'obusawo bwa langi eno ze mulaba e Kampala bakola ebintu n'obiraba e Kampala naye nga tomanyi wagye bikoleddwa singa tetugenze kubibalaga mubadde mujja kusigala nga mulowooza nti bivudde bweru naye nga biri wano mu Uganda mu nsi yo olaba eyo ennyumba yazimbibwa mayinja tekuliko wadde buloka n'emu ebigyetolodde nga wobirabaawo ago mayinja biri mu Uganda twebaze nnyo President Museveni General Musali kubanga yakulira eri amakolero mu ggwanga be bakoze ebyo ekirungi tujja kyogera ekyatututeeka peeka ekyatututte e Kalamojja kulabayo birungi tubyogere jukire ensi teyali nnungi Kalamojja teyali nnungi mubaddemu entalo nnyingi naye kati amakolero yo gabanga gatandise okugenda mu kitundu ng'ekyo kitegeeza ab'ekitundu bagenda kuganyulwamu nnyo ne Uganda okutwaliza awamu nkyali Bukenya media nga nze nkulambuza enju ogirabye amatiribona twagala ensi yaffe kyenjagala tuseekesira kwe kwebaza gavumenti eno nti providing security mu ggwanga lyonna naddala Kalamojja teyali mwangu kati olaba ne bainvestor batuuka okwesiga ekitundu nti katujje tukolere mu kitundu ekyo kitegeeza nti emirembe giri mu kitundu ekyo gavumenti yeba ekirinako obuvunaanyizibwa gye tulina okwebaza bainvestor abazungu nga kasabawulirako akantu nti nowaliwo olutalo tebalinnyayo niye olaba abazungu batandise okugamba nti tugende Kalamojja jukira Abakalamojja baali tebakolagana na muntu mulala yenna ng'ensi eyo balinga abeekutula nga balaba bo Kalamojja region yaabwe
nekati nabo batandise okulivinga n'abantu batandise okulaba nti nno bye babakolera bibagattako amanya Bukenya Media awo enkomi.